Olunaku olwaleero abakkiriza mu Yesu Kristo okwetoola ensi yonna bakedde mu keetalo okwetegekera okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo agagenda okubaawo olunaku olw'enkya. Musasi waffe atuuseeko mu lufula ey'Okkalere okulaba embeera bweri ng'okwawukanako n'ennaku endala ennyama ebadde yakkekwa ng'abasuubuzi betoogeddeko nabo kino bakitadde ku kyeya ekyagwa mu ggwanga ku ntandikwa y'omwaka guno. Ekyenjawulo ekiriwo nti olwaleero ennyama ebadde ya bbeeyi okusingako bulijjo, naye ekyo kivudde ku kyeya ekyatuluma nga tuyingira omwaka guno, ate nte ne tuba nga twazisala nnyo mu Christmas, ate enkuba n'etandika kati. Tetumanyi kye tugenda kukola oba musana tetunaba kitegeera, naye ng'embeera mbi nnyo omulimu gw'ogutusindika kutuzza mu kyalo. Bano kiro y'ennyama badde bagitunda wakati w'Om1,300 n'Om1,400 nga ye ssentebe w'abasuubuzi Ssekanyo Sulaiman agamba nti bafunye abasuubuzi batono boogeragana ennaku enkulu ezibadde zibaawo. Ennyama efulumye wano mu lufula ku 1,400 3,500 ndowooza esookerwako ng'Om1,200. Kakati kiba kitegeeza nti kikendeeza ku bungi bw'ennyama era ne ku midaala bwe gityo bwe tusuubira ku bakasitoma baffe. Ente yandibadde agula kilo 5 weesanga asobola okugula kilo 3. So ente ziringa mu 200. Simanyi oba zineeyongerako tunaafunayo omukisa okuba nti waliwo eziyingira naye nga tukyali awo. Ye mmeeya wa ttawuni kanseri Nakifuma Walusimbi Issa asabye bannayuganda okuba obulindaala ku babbi b'ebisolo kakati beegiriisa ng'abasabye okukozesa enkola eya buli omu okukuuma munne. Ekyewuunyisa nti ente ezibbibwa ate tezikyasalibwa mu zirufula. Abantu bakola ebikomera byabwe ebweru gye bazisalira, naye kakati ekiyinza okubajjamu be bantu okwetegereza sitampu eno. Yenjawulo eriwo wakati waffe n'abo abakola bulufula bwabwe eyo mu bikomera. Babasuubuzi mu butale obw'enjawulo bagamba nti embeera tebayisiza bulungi kubanga abaguzi babadde batono. Pulayisi eri waggulu nnyo okusinga ssente zetukolaki zetutunda. Pulayisi abalala bazireeta batuseera nnyo ente nnyo, ate wano tetulina kyetukolaki, ennyama bagitwala ku kumbi butwazi. Ate nga naye bakasitoma baffe betuguza abo kiro emu abo bajja bakaaba. Ente zibaddemu n'obulwadde ate n'omusana gubadde mungi, kitegeeza ebisolo bibadde tebijja bulungi. Y'oku bbuki ez'enjawulo gye tutuuse tusanze ennyama y'ente egula akati $1.5 n'Og7. Bane emirimu leero gisabuse nnyo emirimu gya bbeeyi nnyo. Ennyama eri mu bbeeyi muko eri mu kitundu n'Og6. Tutuuseeko ne mu lufula ya Wambizi e Nalukolongo ne twogerako ne ssentebe waayo nga ye John Sempiira ngo naye agamba nti tebakoze nga babadde basuubira olw'ensonga nti ensolo baafunye entono. Anania Nsereko wamu ne Kizza Peter be bakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.